Kkiriza nkurumusiza konyo yanajo sinzira okuliriza mando so kinana mwenda akatonyeza biri CBS FM Radio Uganda Radio Sabasajja Kabaka yabavubuka bo mulimo mutivi dakika ziri 10 zimaze kusawa yakongezi kalero program Kkiriza Oba Gaana. Tuli mu AFCON tubadde mu AFCON okumala kasera tubulanganye mu program no Kkiriza Oba Gaana nayo lwalero teriyo mipiira olunaku lwencha tutandika omwetolole gwa timu 16 gusimbula olunaku lwencha kali no tujja kuba kasavu kanyama kaddero kabeerawo nga teri mipiira ojja kuba otuulira atiro gibeerayo tusooka bakulu tubawo omwaganya baba tuseeka emipiira egyo ab'ekitongole ekibimizannyo ate tujja kuddamu full blast nga empiira sizoni maze okugwa eya AFCON mbalamusizaako nnyo yonna gye musinzira okuliriza mandu so tuli ku kizimba Masengere omwaliro ogusemba waggulu CBS FM nze Kalule Lammeka program Kkiriza Oba Gaana bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo bigezo bye bikyali wano bigezo bakozi batya bagudde n'ebiringa ebyo kale tubayozaayoza mwenna abayise obulungi ebigezo ate abagenda mu secondary omuliso gw'amasomero guli mu Lubiri Emmengo wano mu Bwakabaka gwa nnaku ssatu gutandisa olunaku olwaleero amasomero mangi golesezza abazadde mugendeyo mulonde n'okwekenenya amasomero amatuufu gye mulina okuteeka abaana bammwe ow'essomero atannaba kuteekayo mudaala agwo simanyi kyolinda kubanga abazadde bakuŋŋaanira eyo n'omanya essomero eddungi essomero erijja mu ssente zo mu Lubiri Emmengo weriri ate nga bbiri tugende e Masaka Musaza Buddu era enteekateeka yemwe ekolwe n'olwekyo kikoleddwa ku lwammwe ab'amasomero ate n'abazadde ate n'abayizi okufuna amasomero amatuufu ebweru w'eggwanga bingi bikyaliyo mu lwanando lw'eggazi emundu ekyatokota bakaaba obuyambi busibiddwa wano ne wali Abapalesitayini bakaaba mbeera si nnyangu bakyabatta buli lunaku bakyabatta mu ssaawa 24 eziise oba olunaku olwayise lulaze nti Abapalesitayini 183 be battiddwa 377 ne bagenda n'ebiwundu eby'enjawulo ministry y'ebyobulamu mu bitundu ebyo bye yategeezezza abakafa baweze emitwalo 26 mu 83 abalumiziddwa bali mu mitwalo 6,297 embeera tena bakuba nnyangu n'ebirala bingi emu ku bikozesebwa n'amawulire nnyongo jjeko ensonga z'ebigezo ebisinza okubeera mu mawulire ng'ojjeeko n'ameno n'olwaleero gakwatiddwa ejjinja ensonga z'abasuubuzi bakubagana empawa wano ne wali ensonga tugenda kukwatanga ku 3 ez'abasuubuzi ndina Issa Sekito omwogezi w'ekibiina ekyakasiita Uganda ekitaba abasuubuzi mu ggwanga era ensonga kutugenda okusinga okutambulira esooka abasuubuzi b'emulugunya nti gavumenti efeebezza abasuubuzi ba wano n'esoosowa z'Abachina era batuuka n'okwekyokulabirako nti ku mirembe giri omusajja Idi Amin Dada yagobaganya abagwira ebyenfuna bidde mu mikono gy'abannansi naye mbw ate kati bannansi baveebezeddwa ebyenfuna bikwasiddwa bagwira we tugenda okutandikirawo ensonga ey'okubiri twogere ku byabadde namunkekeera olukiiko wakati w'abasuubuzi ba wano n'abalala bavunanyizibwa ku by'obusuubuzi mu ggwanga ate n'abakulembeze b'Abachina ebigambo bivaayo byanjawulo abamu bagamba nti abasuubuzi abamu baalidde mu balala olukwe balina ddiru ze bayisaawo n'Abachina era waliwo n'ennaku ezaateereddwa ndoza nga 8 omwezi ogwokubiri nti bagenda kutandika b'okusindiikiriza Abachina bave mu maduuka naawe tugenda kukwatawo n'ensonga eneesembayo emisolo egyayongezebwa ku jjiini n'engoye ez'emivumba n'ennaku 10 ezaweebwa abasuubuzi okugyayo emmaali bangi bakyakaaba nti ennaku ntono ebintu bagira babirekanga bwe bibadde ifris afuse ifris n'ebiringa ebyo Issa Sekito lamusa kubatuliriza abawuliriza abafa abalungi mbalamusizza nnyo njagala okubeebaza emirimu gye mukola okulisa ebyondowooza n'abava ejjinja ffe nga bannaluweero ekyamazima mu kiseera kino twalibadde mu kujaganya naye nabadde namunkekeera oluguudo lwatukereseza baludde okulukola ebinjadde bingi lwonoovugira essaawa emu ovugira 4 mu ddwani wali eddwaniro kati obulwa kyoyogera kati kyova olaba oluusi tusirikawo tojaguza nze ng'omuntu sijaguzza kubanga nina ebinnuma ng'omuntu kojja wange ŋŋanda omugenzi tebaamuwa nteeze 208 zaali bwa misana ttuku ne baleka akapapula nti alizibanja
taata wange Juma Kakande baamukuba amasasi ne bamutta n'ebintu bye byonna ne bisaanyizibwawo. Tiyafuna wadde empeke yadde omuti gw'emmwanyi. Mu famire yaffe twafiirwamu abantu nga 7 mu lutalo. Mu lutalo naye ekyamazima kirabangayo n'omu ayenyumiriza nti yaafunye kino okujjako abamu abagamba emirembe. Kakati nga nze akirabira nti emirembe atagigaba oluusi aba Katonda mbasinza nnyo okujaganya naye yo si ensonga endeese naye mbabuulirako bubuulizi olw'ensonga bwe lunaku lwatusigaze waka naye ewaffe olaba kabaka abeera waffe nze neighbor wange ekifo kye nnina we nnina okuteeka amaka gange n'akayumba akaliwo obubuuka n'odda mu lubiri. Okay. Okuva e Kalule okutuuka mu maka ga Ssaabasajja Kabaka waliwo emailo ndooza 7 emyaka 38 tewagendangawo wadde akeefaananyiriza kolas. Era waliwo kati emmotoka we zitayita ne twetolola ate ne tuyitawo obulenzi bw'oba olina ntono gye watambudde nayo. Ekiyunga waliwo ogunnya ebbuto onootera okutuuka eruteete waliwo ogunnya ne bw'oba oyagala otya tosobola kuyisaawo mmotoka. Naye ekyafaayo kimu ngamba ku nsonga eno nti disitulikiti yonna ey'Eruweero ng'etabuse abantu bonna baakuŋŋaanire bamunaanika okuva mu disitulikiti Namba ng'oyinza okulowooza oli bw'ayiise. Waaliwo endagaano ennene ennyo wakati w'abalwanyi ab'omu nsiko ne Kabaka nti awali olubiri tebalumbawo. Kakati mutalumba wali lubiri abantu bakuŋŋaaniraawo era eky'omazima teri yalinnyawo. Olw'ensonga baayitangawo abayeekera baagulanga ebintu nga beekwese ne babitwala. Kyokka ate n'abamilitale aba special force aba government baalinga wali ezirobwe headquarter yaabwe yali nga tewali yalwaniddewo ng'onottirawo ky'abantu. Nolwekyo nga wayitawo nga safe zone. Naye bw'obanga emyaka 38 akalemeddwa n'enkolagana eyo mayiro 8 okuva e Kalule okutuuka mu lubiri lwa Kabaka. Nze buli lwenkiraba nswala kubanga nali muto naye ngambira bulungi omuntu wa P7 nze nkugambye era njagala okubuulira batuliza nti ogenda okukola P7 1983 nakweka muggo gwange mu kitooke. Tombuuza kika kya muggo nalina omugwa n'omuggo n'ejjambiya emiggo 2 nenjikweka mu kitooke ekika ky'omuggo ebyo byange nemmala okuwandiika ebibuuzo bya primary 7 taata nampamba nanzijayo era omuggo nagulagirira waguteeka ne baguzaayo ng'oli kadogo ebiseera kadogo P7 n'olwekyo nalaba buli kimu. Kati waliwo olwosirika noga nti bwe naabyogera waliwo lebyandeetera obuzibu. Kakati baabajaganya mwebale mukulika eyo tubadde mu Naamu ng'ebizibu bingi mu biseera bya Naamu naye abakune batugamba nti ebizibu tubyerabire ne tuseke twaniriza bakudoza ne mumenunula tuseke. Kati kirungi Minisita mugezi era nze ndowooza wanabaawo abazannya emizannyo bamuwandiike ali so creative n'ekiyayogera kyennyini nga bw'okirowoozaako oseka. Kati kiba kitegeeza aba akivinze ekirowoozo kyennyini ekyotugaa nti seka ng'olina obusungu bake ne bw'okyogerako kinyumiza omukyala wo mwawukana musese ne bw'ogamba bebi wa myaka 6 nomugamba manyi mubashira nti ye omanyi nti honorable minister yatugambye tuseke museke kati wekanga n'oyo omwana naye musese so kati satirically yakyogera ng'asaaga ate n'asesa abantu. N'olwekyo ekyo sirina na kyenyinza kigamba waawo waliwo better packaging eyali erina okukolebwa before meeting nga tezinnabaawo ne basaasaanya nnyo ekikwata ku Naamu ne G77 plus China ekitaakolebwa bulungi naye twagezaako kitwagezaako ekyo kye twasobola. So lamusa kwatuliriza abatuwuliriza gugire gukutune bulungi abatuwuliriza amanya Mukasa Joseph nesiimye nnyo okubeera ku rediyo ya Ssaabasajja Kabaka. Ampuliriza katandike ne mwami Isa Sekitono abachina
bawambye batya ebyobusuubuzi kakati abatuliriza abalungi ekifaananyi ekigazi kankibasigire mu ddakiika ntono nnyo. Ekisooka China, abantu ekitundu kimu ku buli 100 nga kyokkiriza kijje wano osobola okufuna obukadde 36 kuba China noga nti 1% ogikkiriza ejje oba okkiriza obukadde nga 36 okujja mu Uganda ng'okkiriza mu China 1% ku buli 100 okkiriza akatya. Ekyokubiri, China ngezi nti eri mu kakodya akawamba ensi mu byensuubulagana mu nsi yonna nga yakikola mu makuba amagazi 2. Ekkuba erisooka yateekawo ssente eza wansi ennyo ezitasukka 2% ku bantu abeewola nga baagala okutwala ebintu ebweru oba okukolera ebweru emirimu. Kati mu Uganda bw'oba oyagadde bigiraageranya omuntu ayeewola ku ssente ezisembayo wansi omusuubuzi ndowooza aba ku 18 oba 23 awo range eyo. Kati oli weemu oba 2 nga deliberately gavumenti yateekawo ssente ezo mu China Bank n'endala okulabika nti abantu bawamba obusuubuzi mu mawanga gali. Ensonga ey'okubiri bagiyita duty remission, nti baateekawo nti gwe Omuchina nga gwe Mr. Huang n'otwala ebintu e Uganda oba e Kenya n'obitunda, bw'omala okufulumya bwoti omusolo gwonna gw'osasudde tujja gukuddeza okusobozesa okuddayo bintu bikutambulire n'okusobola okubeera competitive ne bw'osanzeeyo. Kati eyo ye beginning. Ekyokubiri nti Omuchina mugezi, bwe yalaba nti bataddewo enteekateeka ya PIVOC mu Uganda nti ebintu bikeberere eri nga tonnabitika okakasa omutindo, kakati yo amakolero n'egasindika nti kijanguyira okweyambisa obunafu bw'ekitongole ekikebera omutindo wano okukola ebitatuukanye ennyo ng'erina favor, kubanga factory nyingi ez'Abachina buli lulabanga ebweru nga waliwo majja agakuuma kakasa nti munda eyinza okuba factory nga y'Abachina. Olwekyo protection ye eyinza okutiisa ab'ebureau naye n'obunafu mu kusobola okukebera. Kati ne babanga bye bakola oluusi omutindo tegutuuka nnyo ku 2 etukeberera eri nga bwe gwandibadde ne babanga eyo age eri. Ekirala nti Uganda bwe yali esalawo enkulaakulana gye neetwala, yatwala ebintu 2. Yasalawo okukola industrialization ne value addition, gattako omuwendo kola amakolero. Amawanga ga East Africa buli limu lyatwala kye lisobola. Katugeze nga Rwanda yo yagamba ICT ne tourism ye mode of development gyalonda. Kati bw'amala okulonda guno omulamwa lazima aba alina okufuba okuleeta amakolero. Ekizibu nti eggwanga Uganda nga lyerabidde amateeka gonna erya Trading Licensing Act eri creating order gw'oli liteyira gw'oli wolosera gw'oli hooka ereeta obuzibu okulabika nti ensi yakiragajjalira. Etteeka eryokubiri baliyita investment code lyamendingiddwa 2019 akawaayiro namba 18 kawa Uganda Investment Authority obuyinza obutakkiriza muntu yenna mugwira akoze wano ekkolero oba akoze omulimu gwonna okusinziira nga bwe yawandiisa mu layisinsi ye okukola ekirala. Kakati akawaayiro namba 23 mu tteeka lyerimu erya investment code eyo Act of Parliament Syriac Street egamba 23 nti Investment Authority erina obuyinza okujjako layisinsi singa okyusa kyewagamba okukola ate n'otandika okukola ekirala n'okola ekkolero ate n'obeera n'okugulawo amaduuka ekyo tekikkirizibwa. Kakati ebyo byonna nga biragajjiddwa ng'ennaku z'omwezi 18 ogw'omunaana omwaka oguwedde abasuubuzi bano aba gamets naddala ba jini ne kaki batutuukirira ne batugamba nti bannange kasiita olwatta omwami nalumanya tufa. Abagambutusi baaloopadda baalemererwa kubanga Omuchina bwe yali nga tannazikolera wano nga bazigula Kenya, Thailand ne China. Olwaleero azikolera wano n'akusuubuza epeya 8 ng'onootunda omutwalo obaze
n'agenda embalala n'agenda ew'obulenzi n'agenda erira n'ateekayo akamotoka ng'era atunda kanaana kati gwe yaguze peya mutwalo peya 15,000 tolinza zitunda eyo bizinesi neefa. Ne baabaawo emirimu nga obujjo tiles goodwill ebadde erinamukko ku njawulo naye yatandika strugglinga nti yo olw'okuba nayo yagoba tayiro zino endala n'ezirinyisa ebbeeyi nga gavumenti yekikola ekirungi kyayo yo ekyenjawulo tiro material asinga ava wano omusenyu ebbumba ne bagattamu ebintu ebirala kitegeeza nti abasima ebbumba n'omusenyu balina akasente eri ke bafuna kyeyini yaayo ekyali kitumenyaawo nti yali alemeseza varayate naye kati yaddeko awo nti bwe batandise ogaana okutwala buli wamu okutundirawo oda nejjamu bino ebintu ebirala byonna abantu nga tebazuukuse okuva kati emyaka 5 ojja kwerabira oba oli Beijing oba oli Gwanzu oba oli Kampala kubanga omukyayina oyo bwe twamala okumanya nti bwe kibadde ne tubasinkana ne batulaga obukakafu nti aleeta ebikutiya n'aleeta ebiveera n'atandika dduuka ku dduuka era ne kasitoma abadde azze okugulako bw'amusanga bw'ati amuyimiriza n'amulaga chip n'amuguliza mu kolido n'atambula kyekyabamalira ne baggulawo amaduuka ndooza gabadde gawezaana agatunda engoye ze bakolera ejjinja akati ne tuwandiikira minisita mu deeti gye nkugambye nga 9 Ogw'omunaana tukwate katono awo zijja obulango buno nkomewo omulundi gumu FM Manduso ampulirizo li ku Manduso songa tuli muza basubuzi bwana Mukasa Joseph Omulidde mukwanaganya w'ekibiina kya Iwata ku kasiita Iwata bali mu bya ngoye n'ebiringa ebyo naye tukyalina Issa Sekitto omwogezi wa kasiita akunnyonnyola olugendo lw'omukyana n'engeri gy'awambamu obusuubuzi mu nsi ez'enjawulo otugenda nti mwamala okwetegereza ebyo byonna batembeeya batunda ku stress bakola ki ne muwandikira minisita netwandikira minisita w'ebyobusuubuzi that was 9th August omwaka oguwedde ne tumugamba kino kikwateko ne commissioner general twamuwa inspector general wa police minister of finance ne tubategeeza nti waliwo time bomb abantu bano mubalese batembeeye bagulewo amaduuka officially ng'ate be bakola ebintu bino balese crash naye twali era tumaze okwekengera nti bwe banaagamba nti ebintu byabwe biganye okutambula gavumenti ejja kukola ekintu ky'okulinyisa omusolo engoye otobola okuba n'abantu 1,000 mu kifo n'otusangamu ayambadde lufaanana lwa munne n'olwekyo varayate eri mu designs ez'engoye kazibeeze eza kaki kazibe jeani tosobola kukola 3 types fact eri nti thank you very much fact eri nti total production ya textile industry mu Uganda tesussa bitundu 3 ku demand eriwo ku buli 100 n'olwekyo kati omuntu bw'omulimitinga oba oleesa obuzibu tetwaddwamu naye waliwo eyasindika mukulu zaake ali mu internal trade mu ministry bwe yawulira ebbaluwa etuuse ne tumulondoola n'asindika omuntu n'ajja n'alambula amaduuka ge twogerako naddala ag'engoye ezo nothing happened December n'ayingira January aba atuuka mu nnaku ntono nnyo amawulire ne gatutuukako temukyalina kasita yalaba nga tebamugulaako ye nga bw'agamba alemedde okukwatagana n'abantu n'agenda ewa president n'amugamba engoye zange ziganye okutambula nvuganya n'abaana abazijja China naye mu China agamba nti abo bandekere misolo girume instructions naziwa ekitongole ne kirinyisa omusolo obuzito bw'omusolo bunene nnyo obwatekebwa ku jini ne kaki zino nti kyazingiramu n'ebikadde second hand kuba nazo zijjiramu ne babawuuba last year babawuuba baba ebikadde buli mwaka babawuuba with an intention okubagoba naye agule ku China
mwami Mukasa ajja kubulira bwe tunatuuka ku nsonga ya kiki bayongeza kuki nefe bwe twabalamu nga kasiita abatatunda ngoye nga container badde mu milioni wakati we120 awo no150 n'okukka nga kubisiza mu kumpi emirundi 3 egenda milioni 405 ne tugamba nedda kino tekisoboka ne tukwate ebigere ntugende wa Commissioner General ne tumunnyonnyola ekyamazima ng'obulumi abantu bwe balina bunene nnyo ku nsonga y'okubanga omusolo gwongezeddwa bizinesi ewambiddwa omu China kyokka ne bwawambye era tannamatira ayagala abantu balekeraawo ddala okuleeta buli kantu n'akamu varayate ya samples zonna era bwe twagenze na Mukekera twazanjadde ne tubalaga nti bakyazannya buzannyi balina kukwatagana na bannayuganda babalage bye baagala babibakolere nga babikola mu dimensions oba mu sizes bannayuganda ze babasabye kati bo basigale eyo nga babikola bano babibatundire okusinga bakakako fashion ne design boze batakola ki kakati bwe tuve wa Commissioner General nga maze okutuwa obudde obutono ensonga zayongera kuba twamusabye twamulumiriza nti tukimanye nti omusolo gwotongezza gwafudde wa president ne government naddala Ministry of Finance neffe tutwaleyo naffe twenyonyoleko bw'aba watugoba atugobe nga tugenderedde emabega kawo bwe twatuza press conference ebigambo bya government byagituukako era nga Jerusalem Sale omu ku bantu abalese nnyo Abachina wano naye ye n'abakuumira y'abamu National Park Namukekera nabo Bachina 90% Bachina ye yaŋŋamba namubuuzaako nanga nti mu mwanje emera nze nendeta Bachina factories z'Abachina zasale z'Abachina naye ye yalinga godfather patron babitaga patronage kyovola banga era factory ekuumwa amagye banga ye munnamagye Geno so kakati bwekyatuuka enteekateeka ne zikolebwa amasimu ne gaweerezebwa email ne zijja nti waliwo olukiiko olugezaako okwagala okutereeza tusinkaneko n'Abachina bano nabo boogere ebibaluma naffe twogere ebituluma okukakkana ne twesitula timu ndozadde abantu nga 40 nga bakulembeddwa okuva mu kasiita nze mwennyini ne bano n'aba new n'aba kibiina kya Mwami Ntale bakiyita uteya ne n'abasuubuzi abaludde mu mulimu guno nga balumwa bulijjo tutera genda ffekka ne this time round n'oba tulaba nk'abakyala n'abaami nga twesitula nga tugenda na Mukekera olukiiko olwo lwabaddemu abantu bangi mwabaddemu pulezidenti waabwe Sheng Hong Juan w'Abachina akulira Abachina wano nze nenkulira delegation wamu ne CEO Mwami Abe olukiiko lwakubiriziddwa gwe bayita Morrison Rwakakamba ye chairman owa Investment Authority gy'owulidde mmenya eganya okussa amateeka ate ge baagikolera mu nkola okugaana abantu obutakola bye balina kukola era mwabaddemu abakiikiridde Ministry ya Trade ne mubaamu Abachina bennyini abalala aba company endala Michael Wong Mwami Peter owa simanyi Wenley Factory n'abalala bangi group nga y'abantu 5 ku ludda olw'abasuubuzi twabadde ne olwa government wabaddewo Dr. Joshua Mutambi oyo wa Ministry ya Trade and Industry kubanga era ye yalimu okussa mu nkola bwe twagiwandiikira kakati URA nebanga yakiikiriddwa Mwami Joshua Sekabira waliwo ne gwe baasindisa okuva eggulu ng'amaze okwogera ne Jerusalem Sale wa Operation Wealth Creation Mwami Edison Kirabira fa abasuubuzi group ezisinga obungi zaabaddeyo era bwe twatuusire tubamenyera biri byenkumenyedde ne tubibasongamu nga babiraba era nabo ne babikkiriza naye nabo ne bagamba nti tubaddemu n'obuzibu engoye zaffe bwe ziba zitukutte oba fashion si nnungi naye naffe oluusi tutuuka nga abakozi tetusobola na basasula kubanga sitooko tekoze eki tetambula kakati
tubagane kakati mwe mu kifo ky'okutuula naffe abatunda be musanze mu business abaji marketing abajimirizaawo mutulopa wa mukulu kutusaanyaawo eyo nkola yaawa. After very lengthy discussions nga tubalaza obulumi nkubulireyo ekyewuunyisa nti second hand clothes zirabe zitumbibwa mu wino n'awalala wenjogerera bino bannannyini Uganda bannannyini nsi abaali bazireeta tebakyawesa bitundu 25 ku buli 100. Mu China ziri kampani 2 zokka bweziti zezireeta biri ebitundu 75 ku buli 100 nezisubuza bawa nti ne bwe bayongeza omusolo tukyakaaba eno olwa factors zirize nakubuulidde China ze yakola bo babadde bakiriyalinga era ne kireetera ne Uganda Revenue Authority okola obunanfuusi nti bwe twakkiriziganya nti n'ennaku 10 bazituwa abantu bakiriyalinge ku musolo omukadde ab'ebikadde babakiriyalinze ku mupya nga ssente damage batta buli motoka lwayimirirawo $2 omaze ennaku nnyo $8 enkomerero ya byonna wabaddewo obunanfuusi naye nga buvudde ku factory ery'omu China nti ye aleeta ennyingi awulira tekikola ki tekimunyiga bukadde 875 bwe bayongeddeko tafaayo babaleese container 10 ng'abasasula bajja kubumudizewa kakati obusungu ate mu basuubuzi ne bweyongera ti omusajja ono atateesa naffe ng'akolera wano muffe mu association yaffe atwagaza ki n'olwekyo ekifaananyi kyenkusiigidde kyawula ate ku ba investor katugeze ng'omuyindi sukaali omulaba amazzi ogalaba sabbuuni ogalaba waliwo chain of distribution nti ba agent bano bo bwe babiteekawo nga mukwana abikoze nga kakira abikoze ate bano abaddugavu bye batunda ne basobola okukola naye y'omu China yetuukira bwadda ayagala kusaanyaawo mu Nansi ne peyemu agitunda nawulidde ekyewunyisa nti kati n'eyo mu byalo balunze batandise okutembeeya amagi ku maduuka batabuse n'olwekyo buno si busungu kubeera twakigumizza nnyo nga tuli enamunkekeera bategeere bulungi amakolero tugaagala kubanga Uganda yasalawo nti gejja okukoleramu okukulaakulana naye tuwagira ekkolero eryo 1 erigattako omuwendo ku Uganda 2 eriweereddwa ebiragiro n'ekyokukola mu butya bwe basaasaanya ebintu byabwe mu katale okutuukayo obutatuulira busuubuzi kubanga obusuubuzi bwe bunaasaanawo abantu ba Uganda abakulembeze baffe mwegendereze omuchina ne sente ze zonna zaalina basula kumpi ku kifactory obakolera tondaga nnyumba nti eyo mansion yiyo eyo ennyumba empitirivu obulungi omuchina yagizimbye akulaakulanye Uganda omusimbi nga bwaguyoola bw'ati akagambo kali kamu bakaita repatriation mu Lungereza bwazikwata n'azizaawa wano bw'alaba emikisa gikendeera akwata mpale na sati n'akafaliso kabadde asola kale kawali kakati eggwanga lino lyo teriyinza kutunula ti abantu baffe wano covid yatutestinze n'atutiizinga ekiseera kya covid buli muntu yasigala ewuwe abantu bannansi ne basigala nga bwe batoba n'ensi yaabwe singa wabaawo butabanguko butono nnyo olaba badduka tugenda kuba kalulu nga tonnakakasa waje kanaagwa yo gavumenti eba teraba nti omuchina nga bwalwanira abantu be n'abateerawo favor ne munnansi tulina omumukwatizaako atambulire wamu naabo nga bizinesi tezigudde kankubuulire edduuka limu bizinesi eyo emu ebaamu abalala abantu nga 10 oba 2 abagiri ebabega bano bali mu bukadde factory ekola enene nnyo ebamu bantu katugeze 10 oba 5 kakati kino kifuddeko ekyokupulaningira abangi abannansi bakwatagane ne bali oleese buzibu bwakusaanyaawo gino emirimu ng'oyita mu musolo bannange yenkola edibye nnyo kirungi nnyo munoonye competition ng'epromotinga amakolero naye ng'ate tesaanyaawo mirimu n'olwekyo bannayuganda mbasiigidde ekifaananyi ekitukaayanya nti gwe batannatuukako ali mu bintu ebirala bajja TV kati ne bwoba oyagala otato kyagino na bweru gumboots n'engatto za nigi ne zaali zigaggawaza ku bantu ba middle class waliwo abantu bemmanyi nti bazimbye ne ku tuyumba otupangisibwa mu Kampala bayita mu bugatto obwo bwa nigiina kati olwaleero ne bwoleeta tokyasobola kati abantu abo bonna
beera ne capacity bafulumiza naye gwobikolera eyo ng'obifulumya obiteeke mu warehouse tukole entegeka egendo bikugulako biyinza n'okuva wano kati waliwo fakiti endala gye njagala okusembyayo ku kino nti Uganda nayo yeesiba emigwa kasitoma gwe tukayanira olwaleero okuguza yalinga ava Congo yalinga ava Kenya yalinga ava Burundi yalinga ava Rwanda yalinga ava mu bitundu ebya South Sudan emisolo bwe gyashutinga waggulu Uganda yali efuuse Dubai ya region nga basuubula wano nga tebituulawo n'olwekyo turnover yali erinnye nga abantu bagaggawala olwaleero bwe bayinyisa omusolo buli gwe bagenda balinnyisa tuli nabo tusula nabo mu hoteri eggwanzu nga beetuukidde kati abatono abasigadde wano be bakwasa omukyayina muddugavu mu bulago kubanga tetukyayina bakasitoma n'olwekyo nga tugamba gavumenti tukozese rate of stock turn bw'olinyisa omusolo si lwofune nnyo bw'ogussaako lwofune nnyo kubanga okozesa turnover nga bwe kyali kirabise era abantu bangi ba middle class be twacreatinze mu periodi eyo ng'omusolo guli wansi naye olwaleero okufuna omugagga omu mu nsuubula eno gye tuli ekyamazima tetujja bafuna ensisinkano nnyingi zize zibaawo wakati wammwe ne gavumenti ne watabayo bibala eyennamunkekera nayo teyitibwa etyawo anti kaakati let me tell you njagala okunyigira abantu abavuunula ekifuulannenge olugendo lwe twabaddemu gavumenti tebagitwala for granted bw'oba onoonyiiga bw'oba oneekalakaasa bw'oba onoogaana ebintu byonna nga bw'obyogera bisse ku mmeeza nga bw'olira twogera wano ensonga ensi eziwulire ne gavumenti eziwulire bamanye nti okoze engagement neewunya omuntu alowooza nti ekinkayanya mu China ayina factory tuganye okwatagana oli n'ayagala oleme namutunula mu maaso nti muteese omuntu atya okuteesa aba munafu nnyo kubanga toyinza kukola bizinesi mu nsi abakyayina abo banyi nti tubagaggaladdemu nga tubagulako ebintu ebweru kati baafuusa abalabe bootoyinza nakutuula nabo mwogere no way si bulabe nkola yeefuuse mbi naye ekisinga okwewunyisa nze bwe nawulidde amaloboozi g'abamu ku bali mu bintu bino saagala kwatula mannya g'abantu naye neewunyiza nnyo omu ku bo twalimu naye mu maaso ga president mu state house olunaku lumu n'akwata peya z'engatto bbiri n'agamba president ze ndi mukozi wa ngatto ndi manufacturer njagala ssente na kifo si kyalina nawe nzikolera katonda ow'omugulu nga tafulumya yadde akagwa katonda ow'omugulu nga tafulumya yadde akagwa asuubula wadde soole nga tulabwe tuti ne tuzirika ne tukisirikira kakati oyo bw'abanga ye manufacturer kali katukiriza akola ngatto kati gwe manufacturer ate okiikirira otya omusuubuzi okumuteeseza okumusiza omusolo kubanga gwe bw'oba obikolera wano kiba kitegeeza nti olina capacity ebikola ki ebitambuza era g'oddayo ne wa president eyakuwa ettaka ozimbe factory akuwa omusolo omulungi bano baleme kuleeta kati omuntu ng'oyo bw'owulira nga atomereganya abasuubuzi ab'ebitibwa abagenze mu lugendo luno owulira nga wakyejo bwejo naye ndowooza bw'abanga bye yakitegedde nga si kyejo babireke tukkirize platform eteesa kubanga mwemuva okukaanya oba obutakkaanya ate bw'oba wateeseza n'omuntu teri akugaana nti kati nga bwe mutakkaanyiza enkola endala ebadde teri yakuteesa ejje naye nga wakoze exhaustion kuba this is a government gavumenti ekuteereddewo egamba jangu osinkana abakyayina naffe weetuli tuwulirize ayakyeyalinza olukiiko ye chairman wa Uganda Investment Authority Board of Directors Mr. Rwakakamba tole namba yagikwata n'agiddiza jene yamulagidde ne minister wa investment Evelyn Anite ne president w'eggwanga kakati gw'okizannyiramu nti abantu batudde mu kawoteeri bali ku deal which kind of deal do you know what you are talking about abamu kuffe tuli myaka 5 twasukka 4th level tetuli mu ebyo bya kito tuli mu retirement age twerekereza ebintu bingi nnyo okusigala ng'oyogera abantu ne bakuwuliriza n'olwekyo okuzannyira ku linnya ly'abantu abakulu module eyo they should stop it
they should stop it. Kubanga omuntu ajja kukwatako akunyigirize ng'ozanyira erinnya ly'omuntu kikulu nnyo. Abantu balina bingi bye balidde era balina byalidde omulaba bw'atagala. For 23 years, Kasita has been consistent. Tojiwulirangako kino, tojiwulirangako kiri. Nolwekyo tekulembera bantu nojja mu kutandika okuleeta ebyekyejo nti baakuliddemu olukwe. Nga ggwe atunda mpale ki? Nga ggwe atunda ssaati ki? Abasajja baleta container basituse ne beewulirira ne bagamba yes tuli ku right track. Government bwegaana otuwuliriza step 2 comes in. Odda wano distorting information eyabadde mu lukiiko. No. Baana mmwe mulekeraawo okuzanyira ku manya g'abantu. 89.2 FM. Ekumanduso. Ampulirize manduso kwoli dakiika ziri musanvu ezibula twongera essaawa ebbiri. Nenjagala kujjukiza nti ekitongole kya URA, Uganda Revenue Authority, kitegeeza abantu mwenna nti kadde kabikwekweto okwetola eggwanga lyonna buli alina kyolina okusasula oyo weetaaga kusasula musolo gw'ebika byonna baga nti enkola y'effisi muginyweze na byonna sasula omusolo oleme kutaataganyizibwa. Ebikwekweto bitandise Uganda yonna. Obulina okwagala okumanya ebisingawo kuba ku note 8 11 7 oba noti 8 21 7. Oyinza n'okuweereza obubaka ku WhatsApp eri noti 772 14 noti emirundi 4 oba email eri services@ura.go.ug oba genda ku ofisi ya URA kuli okumpi. Ensonga zijja kutambula obitegeere. Naye ebikwekweto bitandise sasula weewonye embeera enzibu. Omuzadde Centenary High School mu Nnyendo ly'essomero erisitudde omutindo ogw'ebyenjigiriza mu Greater Masaka lya Dine Boarding one elevu bawala n'abalenzi lisomesa arts ne sciences, library ne computer byonna tayari. Library ne computer lab byonna tayari. Centenary High School Masaka basosowaza abaana abawala n'abalenzi era ne basosowaza eddiini zonna, empisa n'obuntu bulamu, ebyemizannyo n'okutumbula ebitone, ekifo kigazi bulungi ne security y'abayizi erigguluggulu. Centenary High School Masaka lisangibwa mu Kudde Zone waggulu wa Telecom Nnyendo. Nolwekyo abazadde b'e Kalungu Semba buli Bukomansimbi lwa Kayusesi ne walala abaana mu batwale ku Centenary High School mu Nnyendo babangulwe ate ku mutindo. Essimu kukubiri noti 7 noti 4 9 4 17 oba noti 758 38 41 65 obagenda buterevu mu Nnyendo olabe Director Reverend Canon David Sirunjoji Balumi ate n'omukulu w'essomero kijja kuyamba nnyo omanye omwana ayingira atya era atandika ddi okusoma. Tukigeze okuva ewaka tudde ku Prestige Magreen ajjudde ebirungo naddala vitamini omuli ADE ne B12 ebikuwa amaanyi okuyita mu lunaku. Abaana bawe Prestige Magreen bawoomerwa omugaati ate n'okukula obulungi nga balamu ate nga bagezi. Amasavu mu Prestige Magreen matono ddala ekikuyamba okukuuma omutima gwo nga mulamu. Mu ngeri emu osobola okumuyambisa okufumba chapati, amandaazi n'ebyokulya ebirala. Prestige Magreen ali mu bipimo eby'enjawulo ng'asangibwa mu supermarkets zonna n'amaduuka okwetola eggwanga. Muwoomu mulungi n'olwekyo mwekwate ayijja kuyamba nnyo obulamu bwo. N'ekujjukiza ne Tabula Properties Company etunda amayumba n'ettaka eri ebyapa eby'obwannannyini. Balina estate nnyingi omuli Uganda Estate bali ku milioni 7 kutuka ku 6, Bukalanga Estate milioni 2 kutuka ku 25, Luunga milioni 15 kutuka ku 18, Nko milioni 18 kutuka ku 25, Namusera milioni 3 kutuka ku 4, Chikandwa milioni 15 kutuka ku 18, Bombo milioni 15 kutuka ku 17, Katende milioni 13 kutuka ku 15. Amasanyalaze n'amazzi wegali mu bifo ebyo. Ebbeeyi eyo ejja mu nsawo yo atenga ne kibanja mpola akkirizibwa. Gende nasana ku masitowa osobola okwekwata poloti yo mu bwangu bw'ekitalo okumanya ebisingawo. Essimu okuba ku noti 7 noti 1 942 noti 3 oba noti 7 noti 1 noti 5 4 6 ojja kumanya ebisingawo. Mukasa Joseph owayiwata ndi naawe. Abachina namwe mulumiriza babagobye mu busuubuzi simanyi omusolo gulinnye ate ennaku 10 eddakiika nnina ntono. Ebigambo ebyo osobola kubiwumbawumba oti? Ebigambo bino byadnaku nnyo okulaba nti nno tujoogebwa mu ggwanga eryaffe ng'abantu abatujooga bagwira. Omukulu mu URA yatugamba nti tetwaliyambisiza nnyo kigambo ky'abagwira, naye ku airport ng'olandinga bwoti e China waliwo ekiwandiiko ekigamba nti tokkirizibwa kukola mulimu gwonna nga toli munnansi.
the most compassionate judge mu nsi yonna bamuyita Frank Caprio. Ekimufudde ow'ettutumu si ku implementinga gali mateeka mazito ku bantu agawandiikibwa mu bitabo. Ebiseera ebimu osobola n'okugenda n'akaana ke mu kkooti n'akayita n'agamba gwe salira kitaawo omusango. Nze mmanyi nti mwami Siggi mwami Musinguzi ayinza okuba nga yasazeewo ekintu ekyo nga tamaze kukyetegereza. Musinguzi yani commissioner general? Yes sebo. Ekyokutuwa ennaku ezo 10. Omanyi kizitowa nnyo. Ennaku 10 zo zirimu ki? Abawuliza bamu tebakimanyi. Ennaku 10 za kukoleramu ki? Za kujjayo bintu nga tebakonsidarinze values ebaatuwa kubanga bayongeza omusolo okuva ku 1.75 ne gugenda ku 4.5. Eyo yempale eya jini oba kaki 1.7 yesebo ku katundu kamu n'obutundutundu 7.5 yesebo ku buli 10 yesebo ne gudda ku butundu buna n'ekitundu ezo ze China naye ate ez'ettaka baziteeka ku 9.5 eza Great Britain baziteeka ku $15. Kakati omwami ono ebbanga lyatuwa ayina ebintu by'atakonsidaringa kirabika nze mmanyi bw'anaddayo ne yeebaka n'alowooza ku kintu kye yakola ayinza okukyusa mu ndowooza ye kubanga tulina abaana abato bano be tubadde tujja tukwatako ffe tulina ebintu bye twasalawo ne twerekereza mu covid ngazzi covid okuva lwe yajja bizinesi teziddanga ngulu nze abantu bonna be nali mmanja waliwo gwe nayitako nga mubanja miliyoni 10 naye namutunuulira nga takyaweza kakadde mu dduuka nga adde edduuka abaali noonyaamu ki ng'ali kameeme naye namuyita ne mugamba jangu tuddemu tukole teweekweka. Kakati waliwo abaana abaasangibwa ku nnyonyi nsonyiwa okweyambisa eky'abaana naye n'abaana mwebali kuba batabani baffe bali myaka 25 baakava okusoma. Oli yali Ethiopia olwateekako bw'ati simu n'afuna message nga baweereza database okuva mu URA eraga omusolo bwe gwongezeddwa. Katona akomewo era yambuuza nkomewo oba ngende. Kakati bw'oteeka abantu mu mbeera efaanana bw'etyo nga bannansi banno mu butuufu obeera toli mwenkanya. Abalala baali balina ebintu nga byaggwa okukola tebinnatikibwa tebamanyi feeti yaabwe olwaleero. Nze manyi bw'anaatuula oba ne yeebaka bw'ati ku buliri ekiro ajja kuddamu yekkaanye ensonga eyo gye yasalawo. Simanyi oba yagisalawo nga tamaze kwefumiitiza naye mmanyi ajja kukyusaamu. Mu 1979 mu kibuga Bangui ekya Central African Republic omwami gwe baayitanga Jean Bell Bokassa oba wali omuwuliddeko mwami Amini yamubbulamu wano oluguudo. Yayingira ekkomera lye baliyita Ngarangiba na kwata omuggo gwe yali atambuza ogwa Ivory n'atandika okukuba abaana abaali beekalakaasizza olw'okugaana ebiragiro bya mukyala we. Mukyala we yakwata ttenda nga yalina okusapulayinga yunifoomu mu ggwanga lyonna. Abaana ne beekalakaasa baasiba abaana 10 mu kkomera. Yayingira ekkomera n'akwata omuggo n'akuba abaana omu yamufumita omuggo mu liiso bw'ati ne livaamu. Mu mwaka gwe gumu gwennyini mu Sebutemba yali agenze Libya ne bamumaamulako era abaana beeyiwa mu state house yeeri bajaganye. Naye saagala gamba nti n'omukulembeze waffe waafaanana ngezezaako kuleeta byafaayo kubifaananya. Kati waliwo abantu abali mu kulimbalimba omukulembeze olwaleero nga bamulimba nti gali makolero. Buno bukolerokolero nga bw'olaba nti lyo liri ku large scale bakuŋŋaanya ebyalaani bingi ne bamuwa ekifaananyi nti bano kye bakola kyanjawulo nnyo. Ekintu kye bakola kyekiri wali ku Hamu kyekiri wano ku Eggwanda mu Kiyembe kutunga byalaani era mu mulimu ogwo bagiyita cutting and joinery. Tebakolera nti material bakutte pamba tewali kolero lya tewali industry baleta material okuva China wano ne batunga. The description of an industry eteekwa okubanga eyina raw material gyejjamu ebintu tebajja zino badde semi finished product nti baleeta raw material wano ne banyiga ne bajja mu wuzi ne bajjira olugoye. Kakati omukulembeze eggwanga ye tayagala tufulumye ssente ze naye bo bazikwata ne bagenda bagulamu material ebweru ne bamuleta nga bw'olaba abahaamu bwe bakola
ate bataddeko ne conditions zisebo nti bo bwe banaba bakuva eno gye tukolera tulina okuteeka obuwumbi 3 ku akawunti yaabwe tubashuwalinge nti tujja kugula ebintu byabwe era nayimiridde mu lukiiko nze kennyini nembagamba basebo mujjeewo ejjoogo tewali agenda kukola ekyo ebintu bye muli mu kukola si sukaali si munnyo nti tibikyusa test bwe namugamba okukola t-shirt eno gyolaba ajja gireeta ayinza n'okuleetera black nga wamugambye bulu nze nga nakuteereddeko sente abasuubuzi baffe bafiiriddwa sente empitirivu nga bawa abasajja abo sente abalina amakolero wano bakolera ebintu fashion and designs tewali muntu akola stooko n'ebeeraawo era ekyabatwala ew'omukulembeze w'eggwanga bakola sitooko nga tebamanyi bwetambula ne batuuma awo entuumu bwe byabakwata ne badduka ne bagamba bitukutte ffe bwe tugenda okusuubula tuwa oda abantu abatukolera ebintu n'omugamba nkolera jiini eno n'agikola bwegaana okuvaamu n'ogimulekera strictly ne sente zo azikuddiza baba tasobola kukolera kirungi kati bo bajja ne basitookinga bwe byabakwata ne badduka emisinde ffe twafiirwa dda bw'ogamba abantu okuŋŋaanya ebintu bye balina ebyakola dead stock mu maduuka oyinza okwewuunya twagenda nga tulina samples ezivudde mu maduuka 2 nga ziri 30 samples 30 naye nga bano bonna abazitutta ababiri tebaagula mu dduuka limu kati bo baagala tugule ku bo bokka nze akeedi yange erimu abantu abalina jiini 3 tewali ayina efaanana ya munne era tewaliiwo yagula mu dduuka lya munne mwe yagula kubanga tulina n'ebyama nti omuntu ayinza okuva wano n'alinnya ennyonyi n'agwa eggwanzu n'alinnya baasi oba train oba ennyonyi n'agenda mu kibuga ekiddako nga gy'agenze n'omukyayina agenda kutuukayo nga tebalabanga ku muddugavu n'akwata ne ku lususu bw'ati alabwa oba kkale evaako kakati bye byamaffe bye tubeera nabo kakati bo bwe baalabanga zibakutte balina ebika 3 fashions era olwaleero zakola dda dead stock kubanga buli mwezi baba bakubuuza ekipya bw'oba okuŋŋaanyizza olwaleero ebika bya jiini ebiri mu Kampala ne kaki ebiteeteeyi shaliya osobola okufuna ebika ebitaka wansi wa 2,000 babalina 3 kimu 2 3 fashions 3 ze baakola era ne bazistookinga banaba baagala okukolagana naffe obulungi bagende tewali agenda bagobaganya bagende mu industrial park bakole ebintu tujja basangayo n'ekino kye bakola tekirina viable tekirina nagye kikola mu nsi yonna ekibuuzo no kye nebuuzizza ono lwakuba nti ansa namwe temugirina nandibadde njibuuza commissioner general oba ne minister nti Uganda ekyetaaga abasuubuzi baayo oba yabakuwa mu nkiiko ze naliko mu nga omukulu Magera akyali mu customs yayimirira mu lukiiko n'atugamba nti abasuubuzi mugira mwekwanya mugina emyaka nga 5 mugenda mwetigikire mujja buvaamu obusuubuzi saategeera kye yali ategeeza naye bwe ngenze ncomprehendinga message eyo kati ntandika okufuna amakulu gaayo balowooza nti bwe tunaatuukira wano bagenda kuba baleesa abantu abalina capacity esobola okusupplyinga ebintu bye tusuubula ffe tuleme kuddamu kusuubula kati bano abakulu kye bali mu kukola bakiyita labor exploitation ffe we are not bothered oba banoonya labor exploitation weeri abantu abatalina byakukola we bali mwattu ate bangi bajje babawa emirimu tulina companies eziri ekapeeka ng'ebintu bye bakola ne wano tebabitundawo bigenda bweru naawe tosobola kigula olw'ebbeeyi yakyo package yokka gyakola packaging gyakola akantu kateekamu akantu kali kakoze omukulu pulezidenti w'eggwanga ayina ekkolero ly'amaliba President Museveni ekapeeka ery'amaliba ya president era yaliggulawo yennyini wali wa mutawaanya wali olabye ku dduuka ali mu kikuubo nga litunda enkoba z'essaawa n'emisipi gye bakolamu tulina bwefumiitiriza ne twebuuza nti eggwanga lye twagala okuzimba lirina kufaanana litya olwaleero bw'otandika okuzanyira mu mateeka g'obusuubuzi ng'ogenda ogatwistinga bw'ogabendinga okufuna ky'oyagala abo abachina boolabaawo bayina
amaanyi emabega waabwe g'otolabanga. Okuvaawa amaanyi gavaawa. Omuntu asobola okuzimba ekkolero mu lutobazi nga gwe munnansi tosobola wadde okusiinyaako n'abalimamu baabagobamu. Bw'oba ova ekapeeka we twabadde towadizi Butalangu waliwo ekkolero liri ku lefuti liri ku ekaazi nga 5 yasiba lutobazi lukka. Olwaleero omusuubuzi nga omulaze nti principles za taxation mulimu fairness ne certainty. Omuntu ateeka okubeera certain of the taxes is supposed to pay. N'amanya nti bwe ngenda nga ngenze kusuubula t-shirt eno ngenda kusasula siringi 10. Naye tosobola kuddira muntu ali ku nnyonyi nga asimbudde agenze n'oyongeza omusolo. Gavumenti yateekawo standing orders. Gavumenti yateekawo standing orders. Every 90 days omusolo guli subject to review. Basobola okugukyusa okusinziira gavumenti yo bw'eba yeetaaze. Kitegeeza gwe omusuubuzi toli certain of how much you are going to pay. Sawa yena bakikubako. Nze olunaku lwennyini lwe tugenda ekapeeka nyina Twitter handle y'omukyala gye nalabako message. Bamuyita Sara Birete. Kwata katono nnyo. 89.2 FM. Ekumanduso. Ampulirize manduso kuli ndi n'abakulu kuva mu kitongole mu kibindi kya Kasita. Tuli mu nsonga za byabusuubuzi. Obusuubuzi bw'obutambulizibwako eggwanga bwe bwonooneka abawa emisolo bajja kuggwaawo. Abatali busuubuzi tewali misolo bingi bigotaana okitegeeza obweza bujja kwongera kufa n'ebiringa ebyo. Batuyira baga bali batuyidde omuntu bwatuyira basigadde kubaluka ekintu bwe kituyira kiba kibaluka. Mukasa ogenti mwali mugenda enamukekeera n'olaba Twitter handle. Nendaba ku Twitter handle y'omukyala gwe bayita Sara Birete ng'alaga omukyala ayina ka grocery shop ng'aba UR ebamuggalidde naye nga mwasula mwennyini omwo mu kaduuka. Kati olwaleero ndabye ekifaananyi ekibadde kisatulatinga ku social media nga kyabasiga nsimbi abatembeeya oveni abatembeeya gundi all kinds of accessories biwali owuliddeko ebyangungu bijiiko naye nga ekifaananyi kyendabye kyeraliikirizaamu kubanga embeera eyo bw'ena egenda mu maaso nga n'Abachina baatandise okutwala ebintu embalala okubitembeeya. Nkukakasa bukakasa eggwanga ligenda kufuna obuzibu kuba waliwo engeri gye baba bakuttemu ababadde nabo nga n'ebintu balabika bali mu kubibajjako abo abatembeeyi si bannansi baawona naye omukyala oyo ali mu kagrosary nga olumu asiiba nanjala ye baamuggalidde. Bali batembeeya balina free nnyo. Kuliko amaloboozi ge twabadde nti Abachina bawadde ennaku obutasuka 8 ogwokubiri nti abasuubuzi mugenda kugana maduuka g'Abachina baddeyo enama nvene namunkekeera mu makolero kiri kiti ekyo. Actually mu butuufu bw'ensonga eno Abachina baali badde baggaddewo naggulu kubanga ffe amabalu kubanga obusungu bungi tetwagala bufuke action. No. Naye waliwo omuntu lwatuuka ekiseera nga siggwa kyamufuga. Consequences zonna eziddirira teri kirumanga bwavu anti kwe kutuyira ate obwavu oba omuntu abaddeko ne kasente buluma nnyo okusinga ffe abatannazifuna zijjula kubanga lifestyle eba yali ndala omukyusa omuwanulayo muzza ku zero amazima yewaayo oluusi okufa. N'olwekyo mpulira era nga Kasita tukyakitutte very seriously okutegeeza gavumenti nti eno kifumba mutuku naye tetugambye kati mazzi gatandise okutokota. August nga 9 nabuulira mwami Zaake commissioner wa internal trade mu trade nemugaa nti mulinze kunkwata nti twakuma mu bantu omuliro naye nga temunnankwate n'ebbaluwa yo gisigaze bwe ndiba nsaba beyiro nawe muli nsibira ngenda kukulumiriza nti nakugamba nti eriyo omuliro oguwaaka. Teyakola ki? Minisita wa trade aliwo ennaku zino omwewuunya n'akatambula enfunda 5
nga ngenda kulaba permanent secretary omukyala owa ministry ya trade munyonyole nti b'ofiisa bo baalambula abachina bakoze amaduuka ekitakkirizika naye tebatufangako simulabangako simanyi bo mukyala Sali yesali permanent secretary kibi nnyo okujuliza eyafa naye ambassador Oneni bwe yawuliranga ekintu ekikwata ku musuubuzi munansi ng'akayanye n'omuyindi akanyanye n'omuchina akananye n'omupakistan the following day ng'ebbaluwa etuuse eri aba society eyo ng'ebbaluwa etuuse mu kasiita nga mugenda mu boardroom nga mujjayo ensonga ezibanyigiriza ne bali ne bennyonnyolako we forward ne mugikola ki naye nkulayiriraga Katonda n'akatambula emirundi ena nga nnoonya permanent secretary minister trade kubanga yaba technical person ajja okulagirira minister ki ekyokukola simufuna n'olwekyo kati ministry ennamba erina okulungamya ebyobusuubuzi bwebanga eroopeddwa balinda omuntu akwata omuchina amutuge kye tutakkiriziganya nakyo ffe nga abakulembeze naye ate gavumenti etutwala mu kkemebwa etwala abantu mu kkemebwa temuzannyira ku nsonga eno oba gw'oli minisita oba oli PS oba oli wa investment authority oba oli president wa ggwanga lino ebigambo bino bitwogera mu bitwale nga bintu bikulu nnyo olwatta omwami nalumanya nti n'okolawo ki toyanziza ekitegeeza kabozemu oga nti Amini mu biseera biri mu myaka egy'ensanvu yakola kya ttendo okulaba abagwira bali bamaamidde ebyenfuna bya wano n'abasindiikiriza okudda ewaabwe nkubulireyo ekyama olaba ekonomi ya Kenya nti eboominga omanyi obulumi obuli mu bannakenya okuggyako bannabyabufuzi omanyi amaanyi agali mu muntu omugwira e Kenya ekonomi osobola ogiraba nga etambula naye nga bannansi tebagiriimu mu Uganda akeedi faamu factory bamulwana bakirumira bajoni igano hard steel and tube abantu bonna abakoze amakolero baava eno mu busuubuzi balina okubeera nurtured wano omusajja yali akoze factory wano ng'ekola ngoye Sebuko sebalamu ne tulwanagana naye ne tutuusa propose wa president URA yine yagala kusanyawo kolero ly'omusajja esente zibamubanja si ntuufu oli omuchina aleeta amasuuka aleeta engoye eziwedde naye omuwendo gwazo gusudde factory eno olw'ensonga eno neeno sente zino muzigjeeko twannyonnyola ensonga factory negaana n'akwata factory n'atunda ebyuma olwaliro mulimu nasale school waliwo sembuule songa ate ye ng'oyo muzeeyi Sebalamu gwe nkubuulira yava Masaka mu katale n'atandika okugenda e Kenya waava olw'okuba nti bamulinamu obwesige abalala we balaga nadde Dubai n'agenda e China n'ayingira Arcade Real Estate bwe yalabanga gavumenti ewagira makolero n'agamba nkulembedde singa factory ya Sebuko yalama Katonda w'omugulu buli muntu alina Arcade mu Kampala singa alinayo factory gyazaalwa oba gyasula mu Kampala kasita factory ya Sebuko yagwa buli gwogamba munansi bannange twalitandise olaba basuula muzeeyi bamuyita muzeeyi n'olwekyo ekintu ky'okukwata ku bannansi okule nabo amawanga amalala kye gakola olaba otya omuntu amaze okuweza obukadde bwe bubiri aguzeeyo ekizimbe kimu ekya Arcade omukkiriza azimba Arcade endala mufo ky'okutulamu afuneyo factory nnya omuyambe okuimployinga abantu beewaabwe tomukutteeko oleese mu China omumutaddeko beddulu kyokanga ne order togicreatinze economy oba togiyambye abantu bano bakunganyiza ku sente nga bazijja mu import thank you very much but Uganda tubeebaza naye beetaaga guidance government bwetekwatirako omuntu tasobola kuyimirizaawo kolero gwe tolaba nti n'aba abagwira betukayana nabo babawadde ettaka kubwerere kale bali bawadde kubwerere nze munnansi kasente kange kenkuŋŋaanyizaawo bw'olimpa lindwaza Mukasa gavumenti ezimba ggwanga kuyita mu busuubuzi obezimbulula okukuba kuzimbulula watali kuwannaanya mu 2021 natandika ekkolero nga lyolaba eri abachina naye nga tiriryenkana olw'obusobozi bwange nga liri well structured
nga nyina embroidery machines, buttonhole machines, ne bino ebitunga parra ebya straight, overlock machines. Nentandika okutunga buli kyomanyi ekitungibwa. Ebiteeteeyi ebya jini, skati eza jini waziraba ngezi ezaaliko obusimu. Ng'ebyala nimbiina. Ng'era nzija mu kiyemba awo n'engula material, n'enzizza e Masaka abaana ne batunga. Bali over 40. Bwe namalanga ate ebintu n'embikomyawo n'embitunda. Olumu bankwatira awo e Rukaya nga wakyaliwo road blocker ya URA. Ne bangamba sebo empapula za bino ziriwa. Ne bagamba bino nze mbyekolera, ne bangamba tikisoboka. Ne babikwata, ne bangamba tutwale w'obikolera. Ne mbatwala kati kwolwo material zaali ziwedde, ebintu bye twali tulina okutunga byali biweddewo. Nga ngenda kusupplyinga osuubule ate nga ne material nyina okulindamu. Kubanga si buli muntu nti aleeta material ezo. Yali alina zireeta nga zibulamu ndooza wiiki nga 2. Abakulu baleka bataddeko siiro ku kolero yange. Ne bangamba otugambye otunga. Material bwe zinajja tugenda kujja otutungiremu. Era bajja nabayita ne batuula omwana n'akomola ne batunga agolola n'agolola n'enteeka kolebo nazo nazijanga awo mu kiyembe n'empaakinga mu kaveera kubanga nze bwatunuliranga olugoye lwange nga tosobola kumanya nti nno nalutungidde wali e Masaka. Era waliwo omwami yannindira we nali nsappulayinga olumu n'agamba omwami Mukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe mwami Zado gwe nali nguze engoye ezo n'abalala nga 2 naye yamugamba njagala kulaba muntu akola bintu bino. Era yanninda n'antunuulira nze nalaba mwami kuyimirira wali wabbali nga simanyi kyaliko bwe nagenda nanga omwami oyo n'abadde azze kulaba gwe. Kakati nze tebayina kuyambibwa konna kwe bampa. Kolero lyakomawo. Ekolero kakati akaseera ke baamala wano nga bagaddewo ate bwe nafunayo obusente buno bwe nali maze okusupplyinga munesooka nziruka e Nairobi ne binnyumira ate. Kolero nange nendigala nga ndaba cost of production ate yambusa olw'ebintu nga amasannyalaze nga cost of production eri wagguluko. Nze mpozi njagala okwebaza nnyo Kasiita yatuteerawo platforms ez'abasuubuzi ne tugamba twerondemu sectors. Buli sector efuna obukulembeze. Ab'emmotoka, abasuubula engoye, buli kimu kye wali owuliddeko ekisuubulwa. Tuyina sectors ez'enjawulo. Era ezimu ku sectors eziri well structured ezitambuza ebintu mu bwesimbu y'abasuubuzi b'engoye. Tuyina obukulembeze. Communication yonna eva mu URA ng'ekwata ku musolo esookera waffe. Era mu November nafuna email okuva mu URA nga batuyita okusinkana omukulu gwe bayita Ochidri oluvannyuma olw'okukyusa eyaliwo ngono yazze mu valuation. Kati omuntu yenna ng'osuubula ngoye nga tosobola na kumanya muntu awa values kintu kyo. Obeera toli ku mulamwa kubanga batuyita era kwolwo batuyita meeting ne tugituulamu ne balindooza baagala kuwulira njogera yaffe balaba oba banaatwanjulira nti waliwo emisolo egirinnye. Nzize ngoberera bajeti eno okuviira ddala mu budget process nga zigenda mu maaso. Eya PSFU nali omu ku bagyetabamu via Zoom. Era nawanika omukono, that was my first time nga sibimanyi nange nakoona kakono ne kabeerayo nga kawanise ngenda okulya eddoboozi Mr. Mukasa ne ngamba nange nayingidde odda nempa ebirowoozo byange. Nabagamba nti 35% gye baateeka ku ngoyi esudde obusuubuzi kuba yali 30 ne bongezaako 5 ne mbagamba bagirowoozeeko nnyo nga baagala okukulaakulanya obusuubuzi kubanga mu kifo ky'okusolooza omusolo omunene ate omungi ate egenda kusuula busuubuzi nendowooza nti bakikonsidarinze. So ekyo nkibeebaliza. Okutiisatiisa okwawuliddwa nga kulimu n'okutwala obulamu bwaffe. Ng'ali atiisatiisa waliwo abantu abamu abagambye mbu twagenze ne tugabana ssente ssebo enamunkekeera naye ng'emitwalo gye boogerako n'ogimanyi giri 5 ejja dola nagenza okubalamu awo nga buli omu afuna obukadde 6
naye nze ndowooza kasitooka kange kasussa mu bukadde omukaaga bwe mba nakabazeebazeemu sente ezo ndowooza ziyinza obutanyamba nnyo ate njagala n'okutegeeza abantu abatambuza ebigambo ebyo nti bannannyini mulimu bennyini bwe baba nga be baagenze ne bagukwatamu ssente kuba ffe twagenze ng'abo bakiikirira be baatulonda tetwabeewaŋŋamyako bwewaŋŋamye ate mu lukiiko olwo ne mbeera musanyufu nnyo nti nalabye abaana abayagadde omulimu gwabwe era nze bwe naaba nvuddewo ndabye gwe nsobola okugamba nti gwe jangu nkulage gye mbadde nga kubanga ffe tetugenda kufiira mu bifo bino era tetulina kyamaanyi nnyo kye twagala era tetusasulwa ku guno omulimu gwe tukola gwabwa nakyewa so ensonga nayo etuuse ndowooza kakati nenjagala okujjukiza URA nti omulimu gwabwe omukulu kuyamba ku musuubuzi kwanguyirwa kusasula musolo so si kugenda mu lutalo na musuubuzi kubanga ffe buli lwe tuleeta ebintu tubeeranga abazze okulwanagana nabo oli anoonyaayo waakiri akasonga akatono ennyo akakummisa leriizi ebintu byo bireme kufuluma naye ng'omulimu gwabwe omukulu gwali badde gwa kutwanguyiza tusobole okugenda tutunda ebintu tubifunemu abantu bonna be twaguzanga ebintu olwaleero wano bayitawo buyisi ne bagenda ebika bya jjiini kaki nga mulimu ebiteeteeyi nga mulimu enkoofiira buli kintu kyonna kyolaba nga kiriko jjiini kyayongezeddwa olw'abantu bannakigwanyizi abantu abo amawulire ge tufuna ag'omu nkuubo it is alleged nti waliwo abantu ababajjako ssente nga bajja muno okutandika okukola emirimu egyo it is alleged kigambibwa kakati basajja battu beesanga mu buzibu nga kye baali basuubira si kye balabye sente zaabwe nga zitandise okufa era omwami oyo ye yabadde verekiri oyo ayina edduuka awo mu Pentagon yatugambye nti olumu babulwa ne kye baliisa abakozi ffe beerabidde kye tuliko nti n'abaana abamu abaali mu yunivasite abakyala abamu n'abaami abamu baabajjayo ne babateeka mu institutes ne babagamba nti abannanga okusinziira ku mbeera eyaze eya covid yunivasite tetukyazisobola fe olunaku lwe bajja omusolo ogwaffe gubadde 68% ku miliyoni 10 z'otwala okusuubula bakusuubira okusasulako 68 osigazeewo ziri entono ate bakomewo ng'omwaka guweddeko bagambe nti n'amakuba g'okoze ku zino ze wasigaza nagwo tugabaneko 30%. Kati ekyo tewali gye kisobola kukola. Waliwo video yali esaturatinga ey'omwami yali annyonnyola ku ssimu zino smartphones n'agamba bwe baya $10 tuzijjako bweziti yayogera $10 teyatemaatema kulaga abantu nti omusolo gugenda okumalirizibwa okumubalirwa ng'ali mu kakadde kamu n'emitwalo nga 32 gyasasudde ku ssimu emu naye nga bw'ogatta akakadde kamu n'emitwalo 32 n'olukumi lwe yagiguze muvaamu $5,000,000 naye bw'oyingira mu dduuka wano essimu bagikuguza ate $5,000,000 kati osigala weebuuza nti eno yabuuse bubuuse yatuuse etya wano ampuliriza dakiika 28 zimaze okwera ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero katuumulemu katono nkomawo abali ku masimu mweteeketeeke mutandika okuzinyonyogera 89.2 FM Manduso. Ampuliriza nyongera kwebaza nti obali kubeera ku Manduso dakiika 29 zokka zizibule okubeera essaawa 3 ez'ekiro kya leero. Reverend Canon David Walumi Serunjoji we bali kuliriza Manduso ge bali ku Trinity Children's Center Kabowa bagenda kwebaza Katonda ku Sunday no ssaawa 8 olaba n'okuyita obulungi ebigezo 5-6 2 bafunye first grades n'abalala kale mwe bali kuliriza n'abalala. Njagala kujjukiza nti tubanjulira tubanjulira ekibiriti kyaffe ekyedda ekyasooka w'ekitiibwa paka abantu baffe bonna omuli abasuubuzi abakozi namwe mwenna ekibiriti paka kizze okujjako ennaku gy'obadde osanga mu biriiti biri ebirudde ku katale ng'omusuubuzi suubula paka ofuna amagoba nga bokisi yaffe eri wansi wa $6,000 paka wanjawulo anti akekereza kubanga teweetaaga bubiriiti bungi
kukoleza muliro nga bwe kiri ensangi zino. Era paka ayakira ebbanga ddene buli lwogendwa ku dduuka ekibiri tibasape paka nze njagala paka kyekibiri kye baweetaaga kubanga kyekisinga ebbeeyi eya wansi ate kya mutindo nnyo. Paka kutuusibwako aba Living Investments International abasangibwa Natite ku bitaala. Essimu bakubira ogenda osuubule mwanange eri noti 7 3 164 628 oba noti 772 6 3 4 awo nojja kumanya ebisingawo. Nekujjukiza nti buli muntu asaanidde okubeerako n'amakaage ate ageeyagaza. Gazani Estates ebategekedde estates omuli poloti ennungi mu bipimo ebya 5 ku 10 mu bifo eby'enjawulo ate nga n'ebisale bisoboka. Bategeera enfuna yo gwe kasitoma waabwe bakkiriza ensasula y'ekibanja mpola nga muteesa. Va mu bupangisa ofune ewuwo ofuke Land Road wene Gazani Estates bali wali ku Akamwes Plaza Gaza Road wefune poloti yo mu bwangu. N'abo abaagala wagazi balina yiika eziwerako. Balina kijjabijo futi 5 ku 10 miliyoni 4 nakasajja 5 ku 10 miliyoni 25 kokonjero 5 ku 10 miliyoni 16 na kifuma 5 ku 10 miliyoni 13 ziba masaba mukono Njeru Road 5 ku 10 miliyoni 8 Lugasa mukono Njeru Road 5 ku 10 miliyoni 8 Sugu mukono Njeru Road 5 ku 10 miliyoni 8 yika 10 bazirine Kasanje ziri ku bukadde 65 ate balina ko ne yikere 10 wali Machindu mukono Njeru Road obukadde 35 ebisinga Gazani abakubire ku noti 75 58 77 74 oba noti 779 58 77 74 mungero okukwatagana obulungi. Nakutegeeza nti omwoleso ogwanange kansome gutandise olunaku olwaleero mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Mengo gugenda kukomekkerezebwa nga 28 omwezi guno mu lubiri Mengo ate olwonga 2 tugende e Masaka okutuuka ennaku z'omwezi 4 Masaka City tujja kubeera mu kisaawe ky'e Kasana mu Nnyindo. Kale nno mugende mu lubiri ab'amasomero abatannaba kuteekayo emidaala gyammwe mugiteekeyo mu bwangu. Abazadde mugende mulondera abaana amasomero waliyo n'omukisa gw'okufuna sikaala oba basiri muweerera abaana bammwe. Abazadde mugende mu lubiri mugende mu mwoleso guno mulabe amasomero agajja mu busobozi bwammwe ate agalina era ebintu ebirungi ebinasobola okuzimba omwana ajjudde. Omwoleso guno gugenda mu maaso kuge gutandise olwaleero mu lubiri Mengo gukomekkerezebwa ennaku z'omwezi 28 ate ogw'ebuddu Masaka City wali mu kisaawe ky'e Kasana mu Nnyindo gutandika ennaku z'omwezi 2 okutuuka nga 4 omwoleso gw'amasomero genda ofunira omwana w'essomero ettuufu erinamuzimba oleme kwejjusa. Kankujjukize nti kino kyekiseera era eky'okuzza ku ssomero abaana teekateeka ebiseera eby'omwana wo eby'omu maaso ng'oliwo mu ne Platinum Credit. Kino kisoboka ng'ofuna school fees loan okuva mu Platinum Credit weetaaga logbook ya mmotoka oba bukakafu nti ofuna omusaala oba business awo Platinum Credit ekuwa school fees. Genda bugenzi mu ssimu yo nyiga *249# ogoberere endagiriro nyiga *249# ogoberere endagiriro. Okumanya ebisinga okyalira amatabi gaabwe ga Platinum Credit okwetolola eggwanga oba bakubire ku ssimu eri nooti 2325 nooti 2325. Platinum Credit there when you need us. Nabagereka Primary School ly'essomero lya Bwakabaka lisangibwa mu lubiri Mengo litegeeza boona beetaaga okusomesezaayo abaana. Essomero lino liri mu kwandisa abaana okuva ku nasale okutuuka ku ky'omukaaga. Genda ku ssomero abasomesa batendeke bulungi era bamanyi kye bakola balabira bulungi abayizi bafaayo nnyo ku mpisa z'abaana wamu n'okukulaakulanya talanta ez'enjawulo. Essomero liri mu kifo ekigazi obulungi wamu n'ebisaawe by'emizannyo biri ku mutindo obukuumi bw'abayizi n'ebyokwerinda biri waggulu. Okutuuka mu lubiri Nabagereka Primary School genda wali ku kosa omulyango gw'olubiri ogutunudde mu Ndeeba. Essimba kubireko ebigezo byakomyewo bakolera ddala bulungi nnyo twala omwana bamuteeketeeke. Essimu yawe eri nooti 753 79 49 3 oba nooti 782 75 62 44 mungero okukwatagana. Ali ku ssimu katuwa yemu CBS. Omukulu Sebo mbalamusiriza nnyo. Eso. The President wa Media Callers Association Katole Burhan ku Namugongo stage. Ekyamazima mukula mmeka mu busuubuzi abasuubuzi bakaaba. Naye njagala kubuuza bamukulu Sekitto bye mwogera ekyamazima bye biri ku ground eno. President Museveni abimanyi oba tabimanyi. Ekirala mu ky'okubimanya oba tabimanyi. Nina bye nalabyeko ekapeekanga mukulu bwagambye oyo. Ye oyo asobola okuyamba abasuubuzi
oba tasobola kubanga mukkiriza olwaleero ayina ebintu byakola ekapeeka nga ye fakitolize ate nga alwanyisa abantu abasuubula ebintu ekyayina nga ye abiweerayo ku bbeeyi ntono newankuba kulite yaabyo ebeera wansi nga mmaliriza mu bufunze mbadde mbasaba mukulu Ssekitto kubanga eno wansi abasuubuzi tebalina eddoboozi lyabwe yemmwe mukwate abakyayina bali ku Boost House wano bali ku Arua Park bali mu kikuubo wonna eno gavumenti bwe muba nga abantu abo temubateeseeko maanyi ekyamazima ebyokuteesa tebisobola era tebimanyi bajja balimbalimba paka olwaleero toka wetegereze ku bye twali tukomplaininzeeko byonna kiki kye baali tebateese mu nkola wanje lubakyoya nkamusiza mirameka nenkwebaza omuprogramu nyingi gyokoze eno ewanirira abantu nenze mbufunze kasoke nebaze Kasiita Isa Ssekitto nebaze Tadias Chairman Musoke Keno nubwo mukozi omulungi okuwanira abasuubuzi ababonaabona gana mwami Rameka omusajja ow'engoye azijja eweeru abadde awa miliyoni 132 133 n'omuza ku miliyoni 455 bannange akola atya so saba revenue bannange abayagala revenue musaasira abasuubuzi mujja bagoba mu mulimu guno ate nga ffe ebatukwatiridde betutunuulidde bakyoyaze ngenda kujjawo sente zigenda ngula empale ebweru n'omusajja omusajja alesikoteyina kone ne badde wa miliyoni 12 ate nga tine wange wa miliyoni 5 miliyoni 4 oyo aba omuntu aguvuddeemu aze mu kyalo mwabagala omusolo omungi yoli wababuuza bannange gwomukola ki mwangalangalo mwanjalangalo so mayiza ngamba mwami Ssekitto ne mwami Keno Keno Musoke aba Kasiita mwebale mulungu mukozi ogw'amaanyi mugende mu maaso bebambeeranga mwami Kasiita kulagalagira abasuubuzi nti muggaleewo kyakibaddewo nti muggaleewo abasuubuzi b'engoye empale amasaati batulugunyizibwa miliyoni 405 batagulawo nga kiwedde mukirangirire naffe tubawagire kati toyanziza wanje eso balikuweereza eso abakulu mbalamusizza n'embebaza emirimu gye bakolera eggwanga lino amannya Rastaman bwayise mulakimu bamwini UP Kyagulanyi Ssentamu ye president ensonga muzoogedde naye tusooke tutegereze nnyo olugendo lw'abakulu abo kubanga olwaleero tetujja kubeera ku sayidi yammwe yokka President Museveni bw'aba agamba ekikulaakulanya Uganda bagiyita bayi Uganda Build Uganda ekintu ekyo nakyo tulina okukyetegereza kati gwe omusuubuzi bw'oba osuubula ddiini e China nga bono mu Uganda waliwo okusobola okutunga n'Abannayuganda emirimu kiba kitegeeza ti omuntu oyo naye yeetaaza kuwagira tetujja kugamba nti Abachina tubagobe enkulaakulana bwe tuba tugyetaaga mu ggwanga wano tulina okukolagana wamu n'abantu abalina kye bagatta ku ggwanga gwe naawe tolina ddiini gy'ozikolera naawe ozisuubula China so omaliriza ebigambo byange mbategeeza bakulumu abali mu studio twetaaga nkulaakulana twetaaga amafakitole wano oba oli aleeta byalaani nga jjeni batunga ntunge naye tumuwagire kubanga era kyagatta ku Bannayuganda ono mu Uganda kiwali mirimu wanje kulamusiza muna eso amanya yenze promota tamala okusooka nja kwebaza nnyo abasuubuzi bannange naye nze nyina ebintu byenzija ndaba ate nga sibitegera bulungi mwami Ssekitto leka nkubuulire kino abasuubuzi okeera ku makya n'otandika okutunga ensawo amaliba gava China neiba w'omu China n'akira ku makya n'akuteekako n'akola ensawo nga esingira ddala gy'okola nga gwe olina okutunda ensawo wa Uganda olina gyetunda emitwalo 2 olyoka ofuneko 10,000 naye nga mwami Ssekitto ffe tukeera ku makya ne tugamba oba mwe temuli mu kusuubula tukeera ne tuteesa n'abo abantu nkusaba mwami Ssekitto wanje Rameka eso olamusizaako nnyo taata eso n'abakulu abali mu studio malamusizaako nnyo amannya nze Rashidi ababanga bulijjo
ekize naganga gomba nameganze ensonga ennuma mu busuubuzi kiri kimu ebintu bya Uganda kubanga nze musajja musuubuzi ebyobusuubuzi byendiyingiramu nnyo ebintu bya Uganda obisanga ate biri ku bbeeyi nnene nnyo okusinga ku bbeeyi ey'ebweru lwaki ebintu bya Uganda wano eno bisuuliridde nnyo amakolero agakolerwamu wano Uganda nekiri kitoleddwa ne Uganda bakinafuya bunafuya bananga abasuubuzi ogatte lumu nafe abasuubuzi ba wansi abatalina ddoboozi libatuukako nafe gye tuli eno baba Anji ameka eso bowe bali kuweereza eso amanya yakimakolo kajuma ani musajja musuubuzi mu kibuga njagala okwebaza nnyo abakulembeze baffe abasituse n'eddoboozi eryawamu nga bulijjo ekisooka nja kusaba mukulu Ssekitto obusuubuze ku bbali bwe tuba tuli mu lutalo mubaamu ebintu bingi ebimu tusooke tubizze ebbali tulwana olutalo tuluwangule naye mukulu Lameka nina ekintu ekinyiga abakyayi n'abo be boogerako bannamakolero bakwata engoye ku pick-up ne bazitwala e Bugerere wansi mu butale mu Buuro ne bagenda e Masaka ne bagenda e Bukomansimbi ne bagenda e Bulemeezi wansi e Semyungu abantu abo n'obasanga nga balina abapoliisi babiri ku bu pick-up kyekigendererwa bwe baba kye bakola kituufu okuteeka abasirikale babiri ku poliisi abapoliisi ku mmotoka zaabwe nga n'eggwanga abantu bakaaba ebyokwerinda mu byalo tebiriiyo ekirala ekinnuma mwami Museveni buli lwasituka okwogera avumirira abasuubuzi bano kyokka ate baavumirira baduumuula omusolo bwe baba babi lwaki obaduumuula omusolo ekirala kyenfundikira nakyo tetwagala okusaba bannange bannayuganda bwe tubanga twogera ku bitunyigira wamu olumu tutera okwota ebigambo ne bagamba abo bamakolo ba byabufuzi awo olumu abasuubuzi baatugamba nako tetajja mu kibuga kutabula mirimu Bobi Wine atabula emirimu gye tulwanirira kwenkanya kyenfundikira nakyo toyinza sinsiyale omuntu n'omujja ku milioni 10 n'omuteeka ku milioni 4 mwami Lameka mukole research gende Kenya damage bwe babwera omusolo n'eya Uganda olabe engeraageranya omusuubuzi w'e Kenya bw'aba abadde aleeta konteyina 4 omwaka guno ogujja n'aleeta 2 URA Kenya URA omusolo egenda kudduuka n'emubuuza buzibu ki tukuyambe tutya naye aba revenue ba wano essanyu lyabwe ng'omuntu agudde oli ajja kudduuka ali Lameka n'akugamba income tax tebatuwa layisinsi mu KCC nga tolina tax bw'omala ojji wano wana income tax aba revenue bwe bajja okukebera ng'atunuulira ebintu tasuubulangako tamanyi bwe bikola ng'agamba bino birubaluke ojja tuwa milioni 3 eza income tax bannayuganda tusikwe twerwaneko twegagambuleko ababi eddakiika zidduse nsigaza 15 zokka okwingira essaawa 3 obubaka bungi obuli ku WhatsApp obwa message nabwo bungi n'amasimu gakyayaka ne waliwo wano Ronald Mutebi avudde Nkokooma Butambala agamba ne lwaki bannayuganda bo tebaweebwa tax holidays ng'abakyayina bakolebwa ne babasonyiwa ku musolo bizinesi zaabwe nazo ne zikula Yiga Dennis ali Lubaga agamba Mwami Ssekitto mwebaza okuttaanya ensonga obulungi awamu n'omukulu gwali naye era ate beebalina okubeera eddoboozi ly'abasuubuzi era babasabira buwanguzi n'obubaka obulala bungi naye akadde kaŋŋamba nti weewaawo katuwumulemu katono tukomewo 89.2 FM oli ku Manduso eddakiika tubuza 12 tuyingire mu ssaawa 3 bwe zinaakoona Olivia Kwagala agenda kujja n'amawulire nze Kalule Lameka program Kkiriza Oba Gaana mwoli oli ku CBS FM Manduso ndine Isa Ssekitto omwogezi w'ekitongole oba ekibiina kya kaseta Uganda kitaba abasuubuzi ate ne Mukasa Joseph akwanaganya ekitongole kya Iwata ku bannaffe abakaseta bali mu byangoye naye nkujjukiza nti kubamu akafaananyi ng'olinya ennyonyi ogenda okwetegereza nga pilot ye musa omuvuzi wa bodaboda ku kyalo gy'obeera oba okugenda mu ddwaliro n'osanga nga zizinga makanika w'oku kyalo ate ye musawo agenda okukukolako ffenna mu bulamu twagala tukolebweko abakugu mu nsonga ze twetaaga era mu nsonga zino mulimu neya insurance weyina insurance training college otendekebwe era ofuuka omukugu mu kisawe kya insurance mu Uganda kubanga insurance training college esomesa bannayuganda okuva mu 1964 okumanya ebisinga obakyalire ku Victoria Office Park ebukoto oba ku mutimbagano www.itc.sc.ug oba ku email eri info
at itc.fc.ug. Insurance Training College tukulembeza bukugu. Nenkujukiza essomero lya Dene Boarding nga liri ku musingi gwa Kiisiraamu lisomesa eddiini wamu ne Sachula. Isam Foundation School basomesa abaana b'amadini gonna. Ekifo kigazi bulungi era nga abaana bettanira nnyo neko curricular activities era balina ne football academy. Bayozaayoza abayizi b'ekibiina ekyomusanvu olw'okukola obulungi ennyo ebigezo bafunye first grades 26 ne second grades 7. Bongera okusaba abazadde okubawa abaana mu bibiina byonna. Isam Foundation School lisangibwa Namasuba Kikajjo ng'esimu bakubera ku noti 7 noti 2 145 noti 25 oba noti 784 889 595. Honest Estates Developers Limited bano banno ddala mu nsonga z'okugula n'okutunda ettaka mu Uganda. Balina estates ku buli luguudo olufuluma n'okuyingira ekibuga Kampala. Ku lw'Entebbe balina Sisa Lutaba Hillview 0 phase 4 ne Nakawuka. Ku lw'Ehoima balina Mwera Magogo, Wakiso Kona, Wakiso Kasengeje, Mabombwe phase 3 ne phase 4 ate ne Wakiso Gobero. Ku lw'Egayaza balina Kiwenda ne Manyangwa. Namugongo Sonde nayo balinayo. Estates zaabwe zonna zirimu amazzi n'amasannyalaze. Enguudo kawerete nga n'ebyapa bya bwannannyini. Emiwendo gyabwe mirungi ddala era abakkiriza n'ekibanja mpula. Honest Estates Developers Limited basangibwa ku Martin Road okuliraana Aga Khan roundabout ku Mankeshwa building omwaliro ogusooka. Wesige Honest Estates Developers Limited ku lw'obuweereza obw'amazima. Essimu kw'okuba noti 772 57 28 7 oba noti 7 noti M 57 28 7 ate gwalina emikolo ng'embaga okwanjula birthday baby shower kuyingira busiki oba busiki n'emikolo emirala gyonna weekwata ba Angel Entertainment bakafulu bakutegekera omukolo gwo gubeere mu ngeri y'ekikugu ate nga gwa kitiibwa. Angel Entertainment balina ebyuma bya disco ne public address systems eby'omulembe nno ddala. Bw'obakwasa omukolo gwo aba Angel bano ojja kulaba ekyenjawulo era tugenda kwejjusa. Angel Entertainment basangibwa ku Wanemengo ku kizimbe Masengere omwaliro ogusooka. Essimu ko bakubira director mwennyini ali ku noti 757 59 23 noti ne mukaaga. Waliwo Selector Jack Kajitabula Emiziki ali ku noti 756 52 13 15. Angel Entertainment kulwa emikolo egijjudde essanyu. Kantandikene Mukasa Joseph n'ekigambo ekisembayo ng'osibula batuuliriza kubanga kadde katutwala Isa Asembeyo. Abatuuliriza waliwo omwami gwe baayitanga Martin Luther King yafa. Olumu yali ku Raale ng'ayina abantu bannyonnyola ku ddembe lyabwe. Bafubutukayo omuddugavu munne kaddugala. N'asooka amupakya olwi n'amugamba nti gwomanyi abasajja booli mu kuvuma ennyamba gye batuyambyemu osobola n'obboogerako ekigambo kyonna. Kakati ffe ebigambo byonna ebyogerwa bijja tugwa nkoto kuba tumanyi gye tulaga era twalondebwa abantu okubakiikirira ate tewali atusasula. Era ebigambo ebyo ebimu byanyizaako n'abamu ku bantu abaali mu kibiina ekyabatunzi b'engoye ne balizayininga nga babakonjera ebigambo. So ate abo abatutiisatiisa n'okufa kuba waliwo amaloboozi agagambye nti bino ebintu bijja kufiiramu abantu naye nga bategeeza ffe abagenze mu nsonga ezo abakulembeze. Ffe life expectancy twagiyita mudda ne mwami Sekitto. Tulina mu magoba. Ndowooza abatuuliriza ne bwendekerawo nempa mukulu wange omukisa okwongera batulabire abatuuliriza musule bulungi Ssaabasajja katubasabire ekiggwe. Amiina. Isa nkona ku babiri bokka mu bufunze. Asooka ye muganda nge Rastaman mulya kimu nze mpagira nnyo amakolero by Uganda build Uganda bubu kitegeeza kugattako ku ebyo by'osobola okugattako. Naye bw'ogandi nja kukola essimu nkole essaawa nkole eggaali nkole rediyo ogatteko kye Uganda era osinga otya ensi eri. Waliwo factors bbiri ezikulaakulanya amakolero. Emu bagiyita comparative advantage nti olina enkizo okusinga abalala bonna mu ekyo ky'okola ng'ennaanansi ng'emmwanyi n'ogattako omuwendo. Naye okugaa nti ojja kukola emmotoka osinga Omujapani
science oyo aba alina okwetegerezebwa. Okay. Kaakati n'ekirala kya competitive gwe munnansi bagasseeko ki mu kukola ekyo. Amagezi go gagaziiza n'omulala gw'ensembyayo abangi ebirowoozo byammwe tubifunye tujja bigoberera ye Makolo Kavuma si busungu era mwami Makolo tumaze emyaka n'ebisibo nga tuli mu kulwanira abantu. Okunyiga kwange kulwawo okulwanira okololera ku kizigo. Naye waliwo ekintu ky'owulira nga kikujja mu mbeera tujja kutoninga down. Abantu aboogera bino bigambo etudiverting oluusi ate tugenda ne tweraliikirira nti akyogera akigenderedde alemeddwa okipima obuzito obukirimu oba bwe busobozi bw'alinawo mu kukitegeera. Kati gwe kyova ogambira wamu nti ffenna tudde ku ggoolo emu. Bwe twali tugenda eri Commissioner General twali ffenna groups zonna era ne tuvaayo nga tuli omuntu omu. Bwe twatuuse okugenda okugaziya okusinkana abakyayina nga gavumenti egambye mwogereganye waliwo abasigadde emabega ate oluvannyuma ne beetogattako ne beebuza nti babuze. Ogende ku factory abasajja mu batudde mu hall eri official n'otuuka eri n'oga nti tubuze batwekwese. For heaven's sake ewulira ng'enviri zikuva ku mutwe. N'olwekyo ebintu ebimu mwami Makolo Kavuma ne bano baganda baffe ababyogera nabo mbatuukirire kuba ffenna mutumanyi mubagambeko tutambuze omulimu guno nga tuli omuntu omu. Nze kyangambawo sisuubulanga ku jjiini. Nze ndi muntu wa BTV nabivaako de Dubai sikyayinza kijjayo nkula wano mu bannaffe kuba ffe twafufuggazibwa. Naye bwe tunafufuggaza buli omu tugenda kutambula tutya. N'olwekyo abatuliriza abalungi njagala tubeere bakkakkamu. Nina obukakafu nti gavumenti esobola okusootinga ekizibu kino. Bw'eneeba ekiremeddwa bannansi mubawulira obusungu bwe balina. One, ffe ng'abakulembeze tufuba nnyo batoninga down. Mwattu ogenda n'osikamu abantu bakakkanye musigale mu kuteesa. Ate olw'obusungu bwe balina oluusi bambi bwe bubuza abala ne balowooza nti kati mwe mutuliddemu olukwe. No way. Ne bw'oba wakuteesa na gavumenti butakkaanya jiwa omukisa oteese nayo. Mukama bankuumire Ssaabasajja Kabaka wangaale. Ampuliriza Kkiriza Oba Gaana ya leero bwetyo bwetambudde ndowooza obubaka butuuse gye bugenda. Manyi bulungi nti gavumenti programu eno mugibeerako kiseera kyonna. Amaloboozi gano gabagudde mu matu butereevu mulowooze ku bannansi. Obusuubuzi bwe bugwa eggwanga nomba mulisuula omusolo gwongera okukendeera buli kimu kyongera okugootaana. Bw'oba oyagala okwongera okuzimba eggwanga wa bannansi obusobozi obazimbe baagala nnyo ensi yabwe okusinga abatali bannansi. Mbaagaliza wiikendi ennungi Katonda abakuume.